ye maama agamba kyasazeewo nti engeri Rachel gy'amwagala ennyo ate nga gy'ayagala ennyo n'oluyimba. This is a family, this is a fraternity of musicians whereby we need each other. So yamuwaayo ka penalty katono okuyimba oluyimba lwe nga takoze eki tamugambye. So olwaleero ka penalty aka akasasudde. Ka penalty okatubuulidde atisobola kiri mu tukyabwe amwendeyo ka penalty okubeera nga amwetondera nti maama nsonyiwa okubanga nakozesa oluyimba lwo, that is your copyright oba obugagga bwo, but ninga yali abuinvadinga without your consent. This brings back to the fact that abayimbi abasinga when it comes to copyright bawulira mpulire, they just talk about it, but when you go to the nitty-gritties omuntu aba tamanyi kiki kyakola. First and foremost, Rachel did know that that is an intellectual property for Mama Gertrude, and she even reached an extent of wanting to record it. Naye yagambye nti yali amunoonyeza nga tamulaba kyobulaba yakuba yaka akayinja mu kasaka at least aluyimbe aveeyo, which was right nti Mama kasita yawulira n'avaayo kuba yalaba ng'omudaala gw'omwana akola ki agutwala. But then era tuba advises nti after recording the song netubanyonyola who fully owns the song, if oli agenda teekamu ssente yabeera producer. When it comes to copyright omuntu ataddemu ssente yabeera producer w'oluyimba olwo era yabeera ne ownership of that song when it comes to production. Then waliwo najja okubeera nga atwala performance rights bajja zitwala ate bombi basigabane because they're all going to be performing that song. So I advise the artist twongere okutegeera what is copyright. Copyright tugikoze tutya before nga tetunagisaba mu government. Do we understand the word copyright? Do you know your copyright? Do you always protect your music? Nalaba kwera nebaza omuyimbi epas amanyi value eya copyright. Kyobola bayetatawana n'abantu kyoba ki. So to all the artists, kindly sit down and understand, compile your content, compile your songs. Osobola okubeera nga distributing abasinga bakola oluyimba n'alusuulira ku social media n'alukuwa, can you please share this link, naye nga ekintu ekyaliwo edda sometime back abantu abo batwalanga obudde when it came to writing. Essaawa eno balinga bateekamu ekitiibwa mu ba writers, ng'ofuna omuntu n'awandiika n'oddamu n'owo omulala n'oddamu ne balwekenneenya, then ne production ze nakolako ku luyimba ne ntwalako ewa Kiwuuwa ne ntwalako wa nekola comparisons before releasing the song oluyimba lwaki ogenda. Kati ennyimba endala ez'ennaku zino abaana bakeera ku makya n'akompozinga oluyimba okwolwo olunaku ne balukola ne luvaayo ku olwo n'aluteekayo ku media. Tebakyakiwa budde. So give yourself time. Never hurry when you bring out something which you want to be good, which you want to be heard by the people.